إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba era abatuwuliriza sawa mukkirize tugende maaso n'emisomo gyaffe nga twatandika omusomo ogugamba nti bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma, bannabbi bonna Katonda be yatuma baali basiraamu. Bannabbi bonna baali basiraamu. Obusiraamu tebwatandika ku mulembe gwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam edda, wabula bwatandikira ddala bannabbi bonna, bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala baali basiraamu. Era obusiraamu ye ddiini Allah subhanahu wa ta'ala jakkiriza maaso ge. Allah agamba nti waman yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Omuntu yenna anoonyaawo eddiini etali busiraamu Allah tagenda jikkiriza, falan yuqbala minhu, tegenda kukkirizibwa mu maaso ga Allah. Omuntu yenna asinza Katonda ng'amusinziza mu ddiini etali ya busiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeera nti akola ki, akkiriza mirimu gya muntu oyo. Wabula eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yakkiriza ffenna tubeeremu eddiini y'obusiraamu. Allah agamba nti inna ad-diina 'inda Allahi al-Islam, mazima eddiini entuufu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bwe busiraamu. Obutali busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala tabukkiriza, kuba obusiraamu eddiini eragira okusinza Allah yekka nga tetumugaseeko kintu kirala. Era tukoola bannaffe bonna abatali basiraamu okuba nti beeyunga ku busiraamu, kuba eddiini egenda okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza. Fekko tunuulye eddiini zonna, tulina bannaffe bo basinza Yesu, buli kusaba kwonna Yesu, ayi Mukama waffe Yesu Kristo, mu linnya lya Yesu, kugamba bo basaba Yesu. Tunuulira bannaffe abalala Bikira Maria bwe basaba, ne bamubumbamu ebibumbe naye nga bakakasiza ddala nti si ye, nti kibumbe be bakibumbye naye ate ne bakisaba. N'abo bennyini abasinza Yesu emisalaba egyo be bagikola naye ate ne babanga bagikola ki, bagisinza. Bannaffe abasinza abajulizi abafiirira eddiini bagenda gye babaziika ne batambula okuva mu bifo ebyewala ne batuuka ewali abajulizi ne babasaba. Eyo yonna enzikiriza zonna, enzikiriza ezo zetulaba zisinza ebitali Katonda. Naye obusiraamu bwokka bwe businza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Amadiini amalala basinza Katonda ate ne bamugattako n'ebirala, ne bamwenkanyakanya n'ebirala. Naye tunuulira obusiraamu tusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, ate tetumugattako kintu kirala kyonna. Tetumugattako kintu kirala kyonna. Tusinza Allah yekka. Ne Muhammad alayhi salatu wassalam tetumusinza talina maanyi gatuwa bye twagala, tagayina, wabula ye tumukkiriza nti mubaka wa Katonda, era ne tukolera ku nsomesa ze, kuba Katonda yamussangako obubaka. Era nga si mbaka eyasooka, wabula alina ababaka abalala bamukulembera omuli Yesu, Musa, Ibrahim, Nuhu. Abo bonna baali babaka ba Katonda era tubakkiriza, era bonna baali basiraamu nga bakowoola abantu kusinza Allah yekka. Teri nabbi Allah gwe yatuma ng'amutumye kusinza ye, nedda, kusinza oyo nabbi. Wabula bannabbi bonna omulimu gwabwe gwali gwa kukowoola abantu basinze Allah subhanahu wa ta'ala yekka, era nga eddiini y'obusiraamu. Tugenda kulaba ezimu ku aya eziraga tekigambo obusiraamu tekitandise ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wabula ne bannabbi abalala baali basiraamu. Allah tugamba waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu walaqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى آيات زينو يوغيرا كوبا النبي أبين جولو مبو الله يرسوك أنا دوغا مانتي وهي النا أباكو نكولا وباكو الدين يا إبراهيم
abeera akoze ekintu ekyobubuyabuya. Teri muntu asobola kubeera ng'aleka ddiini ya Ibrahim gye yaliko kujjako ng'omuntu oyo akoze ekintu ekikolwa ekyobubuyabuya ekiraga nti omuntu oyo tategeera bulungi, ogamba entegeera ye si ntuufu, omuntu yenna ava ku ddiini ya Ibrahim. walaqad istafainahu fi dunya, Allah atugamba nti mazima twasukkulumya Ibrahim ne tumulondamu ku nsi, era ne wa innahu fil akhirati lamina salihin, era ku nkomerero, ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu bantu abalongoofu abalina amadaala aga waggulu. Allah n'atubuulira ensonga lwaki Allah yamulondamu mu bantu bonna, era lwaki Allah yamusukkulumya. Allah atugamba nti idh qala lahu rabbuhu aslim, Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti siramuka. Ibrahim n'agamba nti aslamtu li rabbil alamin, azima nsiramuse na newaddeyo okubeera nti ntuukiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi w'ebitonde byonna. Yene ensonga lwaki Ibrahim Allah yamulondamu, olw'okuba nti yakkiriza okubeera nti agondera Allah nga musiraamu. Era teyakoma okwo kubeera nti ye Ibrahim asiramuse, wabula wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, yabeera nti akiramira abaana be, ne Yaqubu yennyini n'akiramira abaana be, n'abagamba nti abange abaana bange. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala abalondedde eddiini, era fala tamutunna illa wa antum muslimun, temuvanga mu nsi muno ne mufa nga okujjaho nga muli baki, nga muli basiraamu. Allah abalondedde eddiini nga bwe busiraamu, era temuvanga ku nsi kuno okujjaho nga muli baki, nga muli basiraamu. Bannabbi bano balamira abaana baabwe nti temuvanga ku ddiini, temuvanga ku nsi okujjaho nga muli baki, nga muli basiraamu. Ezo aya zibadde tezoogera ku Muhammad alayhi salatu wassalam, wabula zoogera ku bannabbi Ibrahim ne Yaqub, abo baali bannabbi ate bazaala abaana nga nabo bannabbi, balamira abaana baabwe babeere nga baki, nga bana basiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala takoma ku ekyo, ayogera ku Yesu n'agamba nti falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansaru Allah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Allah atunimiza mu Yesu, ku Yesu bwe yateebereza oba bwe yalaba, bwe yawulira oba bwe yalaba nga abagoberezi be abamu ku bo balimu embeera y'okubeera nti baagala kubeera nti bakaafuwala, baagala kubeera nti bava ku ddiini entuufu, baagala kubeera nti bava ku mulamwa gw'okumugoberera, gw'okusinza Allah n'okukkiriza nti Yesu mubaka wa Katonda. Balaba nti baagala kuva ku nsonga eyo, yakuŋŋaanya abagoberezi be, abalondemu kwegamba abayina okutya Allah subhanahu wa ta'ala, abayina emitima, abeesimbu nga bo basinza Allah yekka era nga bakkiriza nti Yesu mubaka wa Katonda. N'abagamba nti man ansari ila Allah, abange bagoberezi bange, ani agenda okubeera nti antaasa, kugamba ani agenda okubeera nti ataasa eddiini ya Allah, ani agenda okubeera nti asigala ku nkola ya Allah, kugondera Allah n'okugondera amateeka ge. Abagoberezi be ne bagamba nti nahnu ansarullah, mazima ffe tuli bati, tugenda kutaasa Allah subhanahu wa ta'ala, yani okutaasa Allah tugenda kusigala ku mateeka ga Katonda, tugenda kubeera nga tuteeka amateeka ga Katonda mu nkola. Ne bagamba nti amanna billah, tukkiriza Allah, ne bagamba washhad bi anna muslimun, era naawe julira Yesu, bagamba Yesu, abagoberezi bawerera Yesu, bamugamba nti ffe tukkiriza Allah, era naawe julira nti anna muslimun, washhad bi anna muslimun, era naawe julira nti mazima tuli baki, tuli basiraamu. Olaba ekigambo ekyo kikyayogerwa ku mulembe gwa Yesu, si Muhammad alayhi salatu wassalam. Kitegeeza n'eddiini ya Isa, eddiini ya Yesu bwali busiraamu, era Yesu yali musiraamu, kuba yali obusiraamu kwe kusinza Allah yekka nga tomugaseeko kintu kyonna, n'okukkiririza mu babaka ba Katonda. Ate si ekyo kyokka, si Yesu yokka, ne Musa alayhi salam naye yali musiraamu. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Allah atugamba nti Musa yagamba abantu be ti mazima bantu bange omubanga mukkiriza Allah, omanga mukkiriza Allah mutuufu bw'okumukkiriza, fa alayhi tawakkalu, ya Allah subhanahu wa ta'ala gye muba mwesigamira,
mwesigamire Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Allah yekka nga mukola ki? Mba mwesigamire mbanga mukkiriza Allah. In kuntum muslimin, gwe mbanga muri basiraamu abannamaddala. Ekigambo kino kyayogerwa Musa alayhi salam. Allah atunyumiza ku Musa. Ekigambo busiraamu tekyatandikira ku mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Wabula bannabbi bonna ab'emabega bonna abamusookawo Muhammad alayhi salatu wassalam bonna baali baki? Bonna baali basiraamu. Allah atunyumiza ku bannannyini kitabo abayahudi n'abanasara abakkiriza Musa n'abakkiriza Yesu ebyaddala nga bamukkiriza. Allah agamba nti alladhina atainahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alayhim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku Qur'ani nti asoka nayogera ku baki abo beyawe ekitabo abayahudi n'abanasara oba abantu abagoberera Musa n'abagoberera Yesu abamukkiriza mu butuufu n'okumukkiriza. Agamba nti abantu abo abamukkiriza wa idha yutla alayhim Qur'an webanga ebasomeddwa qalu amanna bihi bagamba nti Qur'an yetukoze eki? Tujikkiriza. Innahu alhaqqu min rabbina, mazima Qur'an eyo ge mazima agava wa Katonda waffe. Inna kunna min qablihi muslimin, mazima olubereberye nga ne Qur'an tennajja mazima tuli baki? Tuli basiraamu. Abanno aboogera ekyo be bagoberezi ba Yesu abatuufu abakkiriza Yesu, kuba Yesu yaliwo nga Muhammad tannajja. Muhammad we yajja alayhi salatu wassalam najja ne Qur'an, bwe yabasomera Qur'an bagamba tujikkiriza era abo mazima gennyini, era ne bagamba nti kuva dda ffe tuli baki? Tuli basiraamu nga ne Qur'an tennabakola ki? Tennabakukka nga ne mubaka Muhammad tannatumibwa alayhi salatu wassalam. Nawe kityo eddiini entuufu maaso ga Allah yeddiini ey'obusiraamu, era tusaba Allah abo bonna abatannatwegattako kuyingira busiraamu, saba Allah balaga amazima babeere nga bakkiriza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nayo bwe busiraamu. Nsaba mukkirize tubeere nga tukoma wano omusomo guno. Hadha wallahu a'la wa a'lam.